saagala mwenyome. Mu kaweefube obwakabaka gwe buliko w'okulaba ng'abantu b'Omutanda bejja mu Bwavu nga bayita mu bulimi kw'ossa n'okwetandikirawo emirimu gy'omu mutwe, abantu bonna mu Buganda basabiddwa okwongera amaanyi mu bulimi. Na bino bye mugenda okukozesa byonna biva mu ppamba. Togamba nti bannange nze Pewosa yajja yakola ki? Yajja. Mu mbeera eno ekibiina ki CBS Pewosa nga kikulembeddwamu Oweekitiibwa Kaddu Kiberu balambudde abalimi ba ppamba mu ggombolola y'ekituntu mu ssaza Mawokota okulaba engeri gye bayinza okwongera okubawa ku magezi ku kirime kino. Buganda amasaza gaffe gonna 18 gatandika okulima ppamba. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu nga yakulira olukiiko oluvunaanyizibwa ku nkulaakulana y'abantu ba Ssaabasajja asinzidde eno n'asaba abantu okwettanira okulima ekirime kya ppamba okusobola okukuuma obugagga bwabwe obw'ensibo. Kubanga bwenna abalagira okulima ppamba ne mutalima mmere mba kiina kye njaba bafunamu kubanga ne ppamba temujja musobola mulima. Abalimi be twogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno y'okulima ppamba era ne bategeeza nti bagenda kuyambibwa nnyo naddala okwejja mu Bwavu n'okwekulaakulanya. Njagala nnyo ntuuke ku mutindo gwa ppamba nange nsobole okufuna akasente ka ppamba akavudde Mmengo. N'abamu tuli mu Pewosa bye tufunye bingi tufunye okumanya. Nze omulimi asoose okulima ppamba ku Buyijja era ne baze wange gyali eyo. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Kaddu Kiberu asisinkanye abayizi abasoma ebyemikono omuli saaluuni, bamakanika, ababazzi n'abalala abeegattira mu kibiina Kibbonga ekyatandikirwawo CBS Pewosa. Ono bano abafalasidde okukozesa omukisa guno oguleeteddwa Obwakabaka basobole okwejja mu Bwavu. Ekintu kyonna ekirungi tekiba ki olina kazana okukifuna, olina okubeera nga oli mugumiikiriza okukola ki? Era Omuganda kye yaba agamba nti bugubugu akwata empola. Oluvannyuma bano baweereddwa ebintu ebikozesebwa mu masomo ag'enjawulo omuli eby'enviiri, ebyalaani, ebintu ebikozesebwa mu kukanika era abayizi ne beebaza Obwakabaka olw'okubadduukirira. Eri mu Northern Uganda tebasosola mirimu, abakyala gye bali abazimba, waliwo ababajja, abakuuta amategula, mpozi ate omulimu omulala ow'ekitiibwa gwaŋŋambye gwe mbadde mutafuddeeko gwe gw'okusiiga langi. Tutambulira mu nnyingo y'okukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja bawuliza leediyo ne baganyulwe mu kuwuliriza kwabwe. Tuyinza obuyonjo okukwatagana ne bannaffe abalina attitudes ez'enjawulo kubanga okusoma ssente zaabula ekituufu naye kati nali ndi awo bino bwe bagira pulojekiti ya Bbonga. Era twebaza Ssaabasajja Kabaka ne pulojekiti ye yonna otussaamu obwesige naffe abavubuka. Shafiki Galiwango, BBS Telefina, Gambuuze. Kale eyo nga tuvuddeyo abatuuze